omuntu nakugamba nti abanja ate nga abanja yekwese gwabanja mu byafaayo mwakirabawa ng'omuntu akubanja olina omutwalo gw'oba olina miliyoni ye naye ng'ate akubanja yekwese gwe ate olina omuwa miliyoni gyakubanja naye ate ye yekwese oyo drama ali ku levo ya wagguluko akugamba gogo bitakwatako ndi gwegendayo abikulekedde nga y'okumuzuula kizibu naye gwe tambula ng'otaddeyo akafuba okabambaziza abaana be nga bali bweru naye gwe tambula ng'otaddeyo akafuba okabambaziza abaana be ne basinziire bweru ne bakuvuma ne bagwe olina kapa yennyini oganye n'ogenda okubanja yayogera omwana w'olimbwa abanja ali bweru noono amuzaala agamba mumubanjire naye yekwese kati gwogende ngaani mu nsi eno gy'omanyi naawe omuntu asobola okugamba nti yekwese nga tali ku simu omuntu gena kakasa nti yekwese bamuyitanga Bin Laden yejjako laputopu yejjako essimu tewali munnamawulire yamutuukangako buli kimu kyavaawo naye era baamala ne bamuzuula muno mu nsi nga bakwetaaga tobula eyo omuntu akugamba yekwese n'afulumyayo ka vidiyo ali ku malaalo yekwese Uganda wekweka si Uganda yokka mu nsi yonna tonna gye wekweka as long as you have that gadget ngaliwo n'aboogera nabwe ne bajja n'obawayo ka interview no bagamba nkyekwese bano tebasobola kunzuula aga naawe ng'ogamba omuntu waffe yekwese era bano balimba tebasobola mumukwata omuntu n'akugamba nti abanja ate nga abanja naye nga mazima Pastor Bugingo obuzibu abusanga wa lwaki Pastor Bugingo agenda maaso n'okujjonkera omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga bamu bagambanga nti nedda omusajja ono Nadini musajja wa Katonda n'avaayo avumirire Bobi Wine okugamba nti no bamunoonya oba ebikola ebikolebwawo tosobola kungamba nti n'omuntu abanja kyokka gwe omusindikire poliisi n'amagye bajje ewaka kiba kiraga lwatu nti ogwa omunoonya singa ogamba nti poliisi n'amagye tebiriiwo mu maka ga Bobi Wine wandigambe yeerimba kubanga kino saawa zino kizibu nnyo okakasa abantu nti omusajja alimba kubanga poliisi n'amagye biriwe tebaakoma ku ekyo ne bamenya n'enju ye bayingiramu bakuta omukazi bamuyisa nikita neneebuuza gwe nga pasito okuvayo n'oyogera ebigambo bino byo tebabimanyako nti n'ennyumba ye baagimenyamu tebamanyako engeri gye bayisamu mukazi we olw'ensonga nti singa babimanyako nakireeta wandikozeseza audience gy'olina nojja n'oyimirira eri abantu bo n'obanyonyola n'ovumirira ebikolwa ng'ebyo nogamba nedda si kirungi banamagye okumenya mu nnyumba y'omuntu ate ne bakola ki ne bayisa omukazi obubi ne balaba obwerere bwe n'ebirala bingi nnyo nga bwe nkugamba so kyewuunyisa okuba nti omukulu ono munaddiini kyokka ate ebikolwa byakola tebirinaamu wadde kaddiini wadde n'akamu tulaba bannaddiini abalala nga Pastor Kayanja eyavuddeyo n'alabikulako mu kifaananyi ne Balimwezo engineer Lord Mayor omulonde ow'e Kampala ssaawa zino bwe twogerera ne Balamu era abamu ne bavaayo ne bagamba munnange yaliddemu abantu olukwe kugambe n'essaawa enfu erina ekiseera mu lunaku gyebereramu nga nnamu olw'ensonga bajja tutuuka ekiseera nga wanakalimi we kasonze essaawa entuufu naye gwe Pastor Bugingo ngeri gye ndabamu ebintu bino gwate gwe wayingira diipu nnyo mu politics nti ebyokusumba wabivaako kati okuba byabufuzi ate ebyobufuzi byo ekisinga okubalamu amaanyi nti biri ku ludda olusinga okunyigiriza bannansi bannayuganda n'obagamba mbu bino bagende babanje ebitabakwatako ate kati ogamba otya nti tebibakwatako nga buli munnansi yagera n'alonda mpozi nga toli munnansi mpozi ng'oli munyarwanda oba ng'oli munakenya tokkirizibwa kulonda mu ggwanga si liryo naye omuntu oba nga yakera ku makya nagera n'alonda its their responsibility kimukwatako okukuuma akalulu ke okukalondoola n'okukola buli kigenderako kubanga kalulu kake yakera ku makya n'alonda decision ye eteekeddwa okuba nga eteekebwamu respect
era nga respect eyo ejja kujja mu bintu ng'ebyo mmanga naye ate kuovaayo n'ojjonkera era kyewuunyisa ti n'abantu ababadde bawuliriza bino message eno ndoza abamu babadde bamenyeka mitima beeyongera kunyolwa ate nga kizze kiraga obadde ng'olumbanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kiseera bafuuti soja nawe ne bakuwalabulamuko kati mu kiseera kino ndabira ddala omuntu ali mu kunyumirwa kati yeeyagalira ddala ga yes kati kamukwasa naye nga ebikolwa nga bino tebisobola kubanga ate biragayo kifaananyi kituufu ng'omukulembeze bw'eddiini era nze bwe nvirayo ne ngamba munnange aba eno kyali ddiini eno kyali kanisa kweri oba just show abantu we bajja ne bazina amazina navayo nayogera kyayogera MC ne bamuwayo ke bamuwadde n'akita kuza abantu bakyali eri bakyali mu mbiranyi babanja Pentagon bagamba Pentagon eri luddawa ate kati tuwadde diversion tuyagala kwogera ku Pentagon kyokka sente zo bakyazisonda zo ze basonda zaalagawa ebintu bingi ebibuuzo bingi naye ate omuntu wavayo n'alaga nti ye just azze kujjonkera kirudda luvuganya n'abo bonna abawagizi jjukira gwe ng'omusumba mulimu abantu bangi b'osumba mulimu abantu abamu b'osumba nga bo bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu golooza bagenda kuwulira batya ate nga n'ebirala byeyogera n'ebyokola byonna birage side sigamba nti okubeera ne side kibi okubeera ne side si kibi awula ate okujjonkera kye kibi emboozi z'oli okunyumya n'omuto alaba n'agamba naye ono omusajja byayogerako abitegeera ye lwaki ayogerako ekyo kyokka lwaki tayogerako ku bulumbaganyo bwaliwo obwakyankalanya omukyala Babiitungo ne bamuwambula ne bamukola buli kimu kubanga ne mukamaawo Motikaine Rugaba yafulumya ekifaananyi n'akiragayo ensi nonna ng'agamba nti ddala kituufu baaliyo era baalumba era baakola buli kisoboka so wendabamu ebintu nga bino nyongera kukakasa nti omuntu Katonda wakuggyako amafuta ate aba agakugiddeko ddala kozi ojja okwekanga ebintu byokola oba ebintu byoyogera nga gwe birabisa gwe biswaza so mukumaliza bino ebigenda mu maaso munange kijja kuba kizibu nnyo okukkiriza nti omusumba Aloysius Bugingo ate ye akyali mu busumba oba ddala oba namaddala oba ddala yadda mu byansimbi whereby yayogeramu kimu bibiri n'asanyusa omugagga n'afuna akasente oba kale ng'alina bukyayi ku mutima gwe bagezako okulaga buli kiseera ky'abafunye chance nonna gy'afunye agamba kati kamukolokote naye nga nze ng'omuntu amanyi ku bya Katonda oba alaba embeera ngeri gyetambulamu kyekugamba ekituufu nti byo tebigenda kubeera birungi si birungi n'akamu wadde bwe ndaba omukulu ng'ono ng'agenda maaso n'okukola ebikolwa bino sirabayo future wadde n'emu so neeyongera okubagamba nti bannayuganda mwesibe ebbiri ne gavumenti gye tulimu byonna ebijja ebigenda okubeerawo tetumanyi kituufu kigenda kuba kitya tetumanyi kyakusuubira wabula Mukama nga ye mubeezi waffe tujja sobola okumalako ate tubeerewo okulabako ku Uganda empya mu bulamu obunajja mu maaso eyo musabire abannaffe abaalumizibwa abattibwa abaayisibwa mu mbeera embi yonna mu kiseera kino ekyokulonda era n'abo abali mu kunyigirizibwa ng'abo bebawambye bebasazeeko ewaka nga tebabakkiriza na kubeera mu maka gaabwe tubasabire bonna badde mirembe era tumakomekereze nga ffenna tuli wamu wabula nga kyekyo kiriwo mwebale kubanga mukyali ku DVC updates bannange musubscribinge tujja kuba nga tubawa amawulire ssaawa yonna mwebale mweraba